Okusunsulamu abayizi abagenda mu siniya ey'okutaano ssaako n'abo abagenda mu matendekero g'ebyemikono n'obusomesa kutandise enkya ya leero mu ssettendekero wa KIU e Kansanga. Amasomero agasinga galinyisizza obubonero abayizi kwe bayingirira. Gayaza High School basalidde ku bubonero 14 okuva ku 15 bwe bwatwala omwaka oguwedde. King's College Buddo abalenzi batutte ba 8, abawala batutte ba 13. Ntale School obubonero 15, Ndejje SS ku bubonero 17, na Miryango 14 okuva ku 15 bwe batwala omwaka oguwedde, n'Amagunga batutte ba 13. Kino nno abakulu b'amasomero bakitadde ku bayizi okukola obulungi mu bigezo ebyaggwa. Abalenzi atafunye 10 mu 8 essubire libeere ttono. Abawala bw'oba oli mu 13 era nalyo ttono tukomye ku 12 okutwaliza awamu. Weewaawo tututteyo abe 13 aba batono ennyo. Wedde twatwala 16 abalenzi, abawala 17, nno tututte 17 abalenzi, 18 abawala. Had so many of our own. Namagunga seats 143 and we only take 60. So among the 143, the best of them were within 8, 9, 10, 11, 12, 13. So from that list, we've got enough to cut them off at 13. Is stiff, so we have very many students who want to come there. So that's the reason. And 2, the experience is very good. So those are some of the reasons why we are hiking the points. Go amatendekero g'abasomesa okuli Shimon, Kibuli, Mubende kuno nga kwogasse n'amalala gasalidde ku bubonero 47 ekyoleka nti abayizi abakoze obulungi batono nnyo abagenda mu matendekero gano. Sobola kutwala abakola obubi, balina okuyita okubala, balina okuyita Olungereza, balina okuyita science. Naye okujjako enamba eyagala okweyongera mu Haya esingawo kuba baba basaba bangi, kale n'obubonero ne buba nga busingako bano. Naye tumakinga sure nti balina kubanga balina foundation ebasobozesa okusomesa. Ebisale mu masomero agasinga byongezeddwa okutuuka ku kakadde kamu emitwalo 2 ng'abakulu b'amasomero kino bakitadde ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Abakulu b'amasomero balagiddwa okutandika okussa mu nkola eky'okubudaabuda abaana n'abasomesa abalina akawuka ka mukenenya. Okulaba nga mukenenya tweyongera okumulwanyisa mu masomero 1 abaana okubawa information bamanye ngeri ki gye basobola okwewala. Mu ngeri y'emu abakulu b'amasomero bakalatiddwa okujjumbira ebyobulimi kiyambeko okukendeeza ku bbula ly'emmere mu masomero. Tubakubiriza okulaba nga bagenda mu maaso okwongeramu amaanyi mu by'okulima. Ensi yaffe erina obudde obutusobozesa okulima. Enfuna yaffe yeesigamye ku kulima. Abayizi abanaaba basunsuddwamu baakutandika nga 17 omwezi ogujja.